Omukolo guno gw'okuggulawo essomero lino erya Hillview Primary School e Matanga nga lyazimbiddwa Ssentongo Fredrick Lugonvu gutandise na kitambiro kya mmisa ekikulembeddwa mu Reverend Father Area Tumwesige. Father Tumwesige asinzidde wano n'akubiriza abakulu b'amasomero okubangula abaana b'eggwanga obulungi nga bakulembeza empisa n'eddiini ssaako okutumbula ebitone. Mu bye tukola byonna tufuba okulaba nga amasomero nsibuko yakuyigiriza vanjiri evanjiri eri mu kuwa Katonda kitiibwa ne bantu banna abaana bayiga eddiini oba ya Busiraamu oba ya Bukatuliki obwange. Wano Pokino Jude Muleke omwami wa Kabaka mulamulirako essaza Buddu bw'asinzidde n'asaba abazadde okuweerera abaana era basseeyo nnyo omwoyo okubayigiriza ennimi zaabwe ennansi bakule nga bamanya ensibuko zaabwe. Omuntu ayogera mu lulimi lwe alowooza nnyo era alowooza bulungi. Kati abaana bano tubaagazisa olulimi lwabwe. Wano tuwogera Luganda era mubaagazisa Oluganda. Bwe baddayo eka mubaagazisa ennimi zaabwe. Bwe baba bannankole boogera Olunankole. Bwe baba basoga boogera Olusoga. Omutandisi w'essomero lino era omuweereza ku BBS Terefayina Ssentongo Fredrick Lugonvu ategeezezza nti yalina ekirooto eky'okutumbula ebyenjigiriza era lazima akituukirizza. Essomero litandikiddwawo n'ebigendererwa ebigazi wabula nga byonna byetooloolera kufulumya omwana wa Uganda atuukiridde mu buli kimu. Okutandikira ku byenjigiriza, eddiini, empisa n'okuteekateeka omwana asobola okutambulira ku musingi ogw'ensi yonna. Ssentebe w'olukiiko oluddukanya essomero lino Saddam Gaira ategeezezza nti baakusomesa n'okuzimba abaana b'eggwanga abeegombesa buli omu. Kubanga abaana twagala banjawulo, abasomesa twagala banjawulo, ebintu bye tugenda okuba impaatingamu byanjawulo. Twagala omwana omuntu mulamu. Abaweereza ab'enjawulo ku BBS Terefayina bagamba nti Ssentongo kyakoze kyakulabirako ky'amaanyi era baweze nti baakukola obuteddiza nabo babeeko bye bakola eby'amaanyi mu ggwanga. Atandise okugasa ensi eno olw'ensonga ekitundu kyonna ekinaakula kikula ebintu nga bisatu ebisookerwako bya bulamu, bya njigiriza n'ebyobulimi. Kaakati bw'abanga mwami Lugonvu ku myaka egyo gy'alina alengeredde wala n'asembeza ebyenjigiriza mu kitundu kino eky'Ebuddu mu Masaka City ate ku njegoyego z'Akalungu nga disitulikiti. Ekyo tumwebalizaako era tusaba Katonda amukwatizeeko agende mu maaso n'okugunjula abaana b'eggwanga. Ensonga y'omukozi okubanga yeegattako omutindo ensonga nkulu nnyo ate era ku Terefayina buli mukozi kye tumwagaliza era ye nteekateeka gye twagala buli mukozi abeere nga asobola okukoppa alabe nti nga Lugonvu bw'asobola okukikola naawe osobola okukikola era bwe bubaka ensonga lwaki abakozi bangi bonna aba Terefayina badde olunaku olwaleero ng'essomero lino erya Hillview Matanga liggulwawo. Ku mukolo gwe gumu wabaddewo n'abayizi okwolesa ebitone byabwe.